the Honorable Minister of State for Youth and Children Affairs, management at UBC, the entire media fraternity. It's a pleasure to have you around. Allow me to be as brief as I can. My name's Amompele Bismarck Moses. I work with Brand Ambassadors 256. I'm also a nature and travel journalist. I'm a sustainability advocate, and I also believe in development. 2 years ago, I came up with this thought after I was doing something small in the ghettos, something called slum tourism. I don't know if most of you know about slum tourism. Yes, I was doing something called slum tourism. Some people call it the ghetto tourism. I interfaced with the ghettos for the first time, and I've never looked back. I got to know the history of the ghettos, how they began in Japan, how they crossed to Europe through the World Wars I, II, and how actually it crossed over to Africa, and how the ghetto community came about. There is a great history that is going to be shared as time goes, and as we delve into this concept. But ladies and gentlemen, to be precise, I would like to share a little bit brief of this concept. This is the Ghetto Got Talent is more than just a talent. It is something that is going to change lives of people, because the way it's going to roll, we're going to look at where people are sending in videos from different ghettos, and most of us think that when we talk about ghettos, we talk about the ghettos of Katanga, the ghettos of Chivulu, but ghettos are nationwide. They're all over. We have ghettos in Kisoro, we have ghettos in Gulu, we have ghettos all over. They are nationwide, ghettos are continental, and they are global. Everywhere we have ghettos. So we are thinking of how can we have give these people who are living in these marginalized communities a chance to also thrive. Most of us here know the power of talent, which is actually something that we cannot argue about. And there's a lot of talent that goes actually unseen and promoted and discovered. And we are thinking we could actually give a chance to these people. So a little bit of a breakdown is that people are sending in videos. We shall have judges come through, still on the same place for judging to get the top 50 people who will be called for the physical auditions. And after the physical auditions, we shall have the 30 finalists who will go for a boot camp. And those 30 finalists will go through a boot camp. We shall be looking at talent development, of course, but also we shall go deep. We shall delve a little bit deep to look at financial literacy, to look at patriotism, to look at skills development. We shall also delve into other aspects of sexual reproductive health, being able to look at different aspects of how they can actually become change agents into their communities. We're looking at having trainers of trainers who will go back and tell the story that this is what we did. We know we shall have 3 winners, the first, second, and third, and we are putting a cash prize for that person. But also, it comes with a lot of privileges, like getting to studio productions, getting to connecting them with managers, but also to give them a platform to shine. And we believe that someone who will come from that family, or who will be connected to whoever will be part of that, will have their lives changed. The most important thing is that it's not about the people who win. It's about the finalists who will be coming through, and we make sure that their lives are changed forever, from a good or fair life to a much, much better life. So our hashtags are Ghetto Got Talent, GGT, Amanyiga Talanta, empowering raw talent. There's a lot that we shall be breaking down, but this is a brief summary in this respect and in the respect of time. Thank you so much, and we hope that we can support this. Whoever is watching us live and wants to be part of this, support logistically, financially, even guidance, ideologically, please, you're welcome on board. Thank you very much, but importantly, I cannot even leave this platform without giving a special token of thanks to UBC, who has actually believed in this kind of a concept to see how we can push it further, and we hope for the best. Thank you, asanteni sana. Most welcome, most welcome. Thank you so much, Bismarck. Okutongoza competition oba okutongoza omulimu ogw'okubanonyaamu bakafulu abasobola okwetaba mu mizannyo, mu kuyimba, mu mazina, mu bitontome, mu kulapinga n'ebirala.
nga osobola okubikola n'okulaakulana n'ova mu mbeera eya kigeto n'obeera wa kabi. Era ndi wa mukisa nti wembadde nzija wano ndeesa Abakalamoja nabo nga baali ku bbala, bava ku bbala kati bali wano ba Madooni balina amasente gaabwe. Olaba ne sokisi era ayambala ziri eza geto ezaalagirwa. So natambudde ne bana Abakalamoja bategesi kati nabo ba mikolo ba bivulu mu Kalamoja ne mbalita ne mbagamba tugende mulabe bannammwe olugendo lwe batandise. Ekituleese wano njagala kwebaza UBC olw'okubawa omukisa aba geto okuvaayo gye muli okubalaba eggwanga okubalaba ekisooka n'okubajjamu abalina talenti nga bano beera bayimba. Ono omwana ayimba nga Tupac. Bamuyitaani oyo? Oyo ayimba nga Tupac omwanvu yani? Rapa oliwa? Rapa yani bakuyitaani? Ani? Sky Power? Sky Power 4? Skyper at 4. Spy Parker 4. Sky Parker 4. Ganamanya Sky Parker 4. Amanya mugawulidde. Are boy woli. So, ekituleese nzize tugenda nga government ya Uganda nga ministry yaffe ya agenda. Twerekereza n'ebyo tukola tubadde tulina kubeera ggulu. Ba minister ne ba MP bonna bali ggulu. Naye tuluvudde mu lutuula lwa parliament olw'eggulu. Tujje tukole ki? Okulonkinga campaign eno eya ghetto. Kubanga eri waliyo ekimere, waliyo buli kimu gyekiri. Kubanga ne boy nyini mane naye gyali, nyini bisagazi gyali agenza olwaliro mumulabye gyali. Naye nalese nyini bisagazi ng'agenda ate nze ne nzikirira nkole ki? Nkomewo. Ntongoze kino. Ekintongozesa kino njagala muve mu mbeera embi mugende mu mbeera ki? Ennungi. Naye obubaka bwange nga minisita wammwe w'abavubuka mbakubiriza nga mukola bino bye mukola. Temunywa njaaye, temunywa mwenge, temukozesa mafuta. Kubanga ebigenda kubafuula bazolo ate obeera wagenda ate n'oteekamu ebyo okunoonya otulo. Bagamba nti mwana anoonya tulo. Ate ebiseera ebirala mulya n'obukola obulinganga obwo obw'embuzi. Obukola buyitaani obwo? Babuyita mira. Obulya n'oteekamu chewing gum kati obutabudde abantu emitwe. So mugezeko okusaba ogenda wa Katonda wa Pastor Bugembe kuba naye yalinga mmwe. Mugende wa Pastor Bugembe musabe. Njamugamba nti abageto bawe section yaabwe nga batula side emu kwa mwe ba VIP ba church mutule side emu. Yes, mugende musabe mwetabe mu competition yeno ate naffe nga ministry tugenda tambulira wamu nammwe bano abategesa aba 256 ambassadors okulaba nti tuyita mu ghetto zonna. Mbagambye ghetto zirina ekizibu kimu nti obulwadde bwa sirimu bweyongedde. Balaga obulwadde bwa sirimu bweyongedde mu bibuga. Ate ebibuga bino bye bibeerako ku mbalama z'ebibuga kwe kuli ki? Kwe kuli ghetto. Ekitegeeza omwana w'omuwala wa ghetto tasobola kufuna ssente zigula paadi na zigula simu na zikola ki? Aba alina okunoonya ku musajja boy amuwe ku ki? Ku ssente. So osanga oyiseemu nga bakuteeseemu ate bufulogo nga bufulogo bukutambuliramu. So kati twegendereze obulwadde bwa sirimu bweyongera. Ndabye tawuni emu eya Fort Portal erimu 14.2%. Tourism city. Ndabye Masaka, ndabye Soroti, ndabye Mbalala zona muzimanyi ekirungi muzimanyi. So tubeere begendereza abageto tuleme kubeera kugwa mu kabenje kanaate. Tubadde mu kabenje k'obunaku n'obwavu tugenda kuvaayo nga tuyitamu eno talent search. Ate oba wakatandika okuvaayo ng'oyimba nga gweoyimba Sky Parker 4 ate n'ogwa mu ddenja. So twewala okugwa mu ki? Mu ddenja n'ebikulya olulimi olutuufu lwero n'ebikulya. So twewala okuliibwa ebintu ebyo mwana biyinza otulya. So nsaba abagabi b'obuyambi babakwatireko abategesi ne UBC era ne bazza UBC okukola guno omulimu omulungi. Tukolere wamu okulaba nti tutumbula talanta eziri mu ghetto era ne baziza nnyo aba ghetto kids ab'e Masaka. Bo bayimbira ne Queen nga tanafa bamuyimbirako ne bayimbira ne Prince Charles bayimba mu events ezakabi mu America mu New York baliko ne ku Times Square abaana bakabi naye nga teba ghetto n'ebitabo tebabiraba. So ne mbakubiriza n'ekirala mugende musome kuba ghetto weziri waliwo obusomero bwa government soma oyiga okwogera oluzungu kubanga Donald Trump ajja kuyita mu White House akubuuza ekizibu ki ky'olina omugambe fine thank you naye nga atakugamba ki kye mba nkolera ove mu bwavu naye nga tokitegedde. So mugezeko okusoma olulimi oluki okubala n'oluzungu kuba obala oba okola sente zo zibalirira nze zange tomala gazirya tolaba nti wadde ozinye bulungi kuzikuwa zinnuma. So wakyali wange abageto tubeere serious. Mbebaziza nnyo okumpita okubeera wamu nammwe era mu ntambula ze mugenda otambula mu geto ez'enjawulo nja kujja nkole ki?
nja kujja mbeegatteko osanga nange ndibakolerayo bu t-shirt nsobola obakolerayo bu t-shirt nembawa ate obuli obwange njala kwata buli obwange bwennyini bwe mbambawa kuba nange saava kumpi nava wala n'erinnya we muliwulira Barugahara mu Luganda kitegeeza abavaawa Mukama abakuume mwebale nnyo. Nice. Leero ekituleese tuzze kutongoza kye tuyita abaana ba ghetto nti balina talent okubajjayo okubavumbula okubajja mu ghetto okubaleeta ku map Uganda ebamanye. Ekino ekitukozeseza kino tusanze nti abantu bangi bava mu ghetto ne babeera bakabi. Nja kubawa ekyokulabirako mukwano gwange Robert Kyagulanyi Honorable ghetto president ebiseera ebyo nga tanagenda mbwa MP yatandikira mu ghetto n'atandika n'ennyimba ze zibbada zaani ne zikwata akati naye singa nali sikiririza mu baghetto nandibadde sifuna Bobi Wine oyo. Nja kubawa n'ekyokulabirako ekirala ye president wa senior presidential advisor kati owa creative Eddie Kenzo naye atandikire mu kubambana mu ghetto structures n'avaayo kati omulaba waaki kati boy wa kabi. So abaana bangi abalinga ba Eddie Kenzo, abaana bangi abalinga Robert Kyagulanyi, abaana bangi abalinga abo abayimbi abalala bonna abastrugglinze mu bulamu bw'ensi eno naye kati nga bafuuse bakabi. So nze nga minisita w'abavubuka n'abaana tulina okudda wansi mu ghetto zonna. Ghetto tekitegeeza Kamwocha na Kansanga na Kabalagala na Kikuba Mutwe na Kisomaali na Kimumbaasa no. Tulina ghetto Embaale, tulina ghetto Masindi, tulina ghetto Hoima, tulina ghetto Mbarara, tulina ghetto Kabaale. Buli kibuga ekivuddeyo ekikula kibeeramu abagagga ababeera waggulu eno mu Nagulu ne Mukololo ne wabeerawo n'ababeera mu Kikaawo wansi mu Suwara wansi mu Nagulu go down. So kati abo abantu abo balina talent. Ntuta omukisa guno neneebaza n'abaana ba ghetto kids ab'e Masaka nti mu kubeera aba ghetto bagenda ne bayima ne mu lubiri lwa Kabaka wa Bungereza kitalabika ne bagenda ne mu New York ne bayimba ku concert eriko abanene ab'amaanyi. So mu campaign eno gyenkola tujja kukolagana ne bana aba 256 ambassadors ba Bismarck ne group ye okulaba nti tutegeeza abantu abaana bano nti wadde muzze okuzina mmanyi okuyimba mmanyi okutontoma naye musome n'okuluzungu n'okubala. Wobala sente zo zifuna n'otazirya zonna bikikomando oterekawo n'ogula akaploti n'ogenda mu transformation gye tuyita okuva mu bwavu okugenda mu money economy kasitobera ne woosula. So eno campaign eno eya Ghetto has got a talent. It's a game changer. Kigenda kukyusa obulamu bw'abaana ba ghetto. Nze ngambye Bismarck owa ghetto waba alina siripa oba alina engatto oba talina mannyo nga bagakubanga yali alina kyabye ne bamukuba naye nga amanyi okuyimba tumuleete. Mwe tujja okujja omuyimbi agenda okubeera ow'amaanyi kubanga kati abayimbi abasinga be tubadde tulina bambi bagenze bava mu buvubuka tebakyasobola kubuka ssaawa nnamba bagenze bakaddiwa. Ate ekibakaddiyiza abamu biragalalagala omwenge kwete emandule ne bia tebakyamugula tebakyanywa whisky bagamba whisky takyamukwata. Yes, bakitani akachwiri mama geta anzijukize kya akachwiri. So akachwiri katabudde abayimbi bafa abalungi. So tulina okuzaawo emigigi emito kulwa government ya Uganda. Eno campaign tugenda giwagira ate tugenda kukolagana wamu n'abategese ate tujja kutambula tugende ne mu ghetto tukubiriza abavubuka tubagambe temunywa mwenge temunywa sigala temunywa njaye muve ku mafuta temubeera ba inspector ba skati n'ebiteeteeyi. Oba osazeewo nti sitaani akukemya akuyingizizza alisotekeko ambulero batundubaalo bakaveera. Nga tuvuddewo awo katono mwebale nnyo aba ghetto got talent. Oli promoter sebo. Abasajja beekwata amalaka. Bani Wizo ne Nobati takyalina manyi. Nobati talina manyo. Amanyo tegali. Bamukubye oluyi amanyo ne gavaamu. So amanyo kitegeeza gali kumpi. Amanyo obakuba okwijja story ne gavaamu kitegeeza gabadde gali kumpi. Nga gwali mbukulembeze ate nga ekisooka njagala kuvumirira effujjo erikolebwa ku ba promoter. Nobati y'omu ku ba promoter abatatya loss ng'ajja n'akamirika n'akugjayo akulanze waba akulanze nkwegayiridde aba akozeseza ssente nnyingi tamanyi oba enkuba enaatonnya naye ovaayo n'omukuba emiggo oba n'omukuba amanyo ne gavaamu ani akuulanga omulala. So nze nga owa National Promoters Association member wadde kati nga nalekulira kubanga sagala conflict of interest tujja kusala amagezi okubonereza abo abeetabye mu kukola effujjo. Naye ate era nkubiriza abapromota bannange tulekerawo okulanga abayimbi nga tetubasasudde. Jo nabadde ku TV oba ku TikTok
nendaba muto wange King Saha ngagamba mbu amanja mbu yanyimbirako edda nenga bambi kati nze oyo King Saha simanyira kumanya naye nina okumusabira kubanga muto wange ndaba bambi alina byayitamu ebitatambula bulungi nja kumuyambako okulaba nti abiyitamu nenga muto wange oyo simwinako buzibu newe yali azimba ennyumba ye namucontributingira ku material ezazimba ennyumba so omutwalanga muto wange nsubira waliwo ebimutawaanya ebimuleetera okwogera ebitakola ki ebitakwatagana naye nga tamanja era nze enkola yange eri nti weoba onkoledde nkusasula nsobola okuba nkwadde ntono naye nga nkola ki nkusasula so bapromota mwenna muyige ekintu ekyo muleme kuyimbisa abayimbi nga temukoze eki nga temubasasudde kyandwadde kirungi omuyimbi kubanga ye alya mu kuyimba so waba amaze okuyimbira muwe naye ate nekirala mulekera okulimba abayimbi nti ojja muwa milioni 6 ng'omanye ekituufu ogenda muwa milioni 2 omuyimbi mubuulire z'olina waba tayagala kuyimba aleke akole ki agende yes waba tayagala kunyimbira nja kunoonya mukwano gwange wire mukabi atakaddiwa ajja nyimbire ajja kuyimba abantu bagala bayimbi nja kunoonya mukwano gwange oli omulala mutanga Abdulmulas manager wa farm manager ajja nyimbire so simanyi oba yagwa gwe gwomanyize sogera ku bantu tibagwa kuba omuntu abeera yagenda mu business ze endala gungoloza yagwa nedda ssebo alina business endala abantu abeera ne business zaabwe endala yes omukulu president we Kaguta Museveni yapointize njozayoza nnyo Edikenzo musuuza kana kambata bawa wa Nyamutoro honari wa Nyamutoro olw'okutuuka ku gufu ogunene ogwo gwenga ekifo ekyo kinene naye kuba yayingidde kati mu bifo ebinene ng'ekya mukama wange full figure mukama wange Buchaman era mukyala we wali wano mama ndabira mukama wange Catherine Kusaasira ebyo bifo si byangu byakusanga so ate Kenzo already president ate BET winner oyo mwana yazaliwa n'omukisa kyo mbadde mbagamba nti temujoga muntu nti ali mu ghetto ajja kuvaayo abeerewo akabi tumalirize ekisembayo mu Luganda kale nze kunze ekisembayo aboyita bakama abo nga bagaba kiki mu state house because we go bawa presidential advisor fire akaba Buchaman yagamba omusala ekikulu ekyogamba nti omusala mutono nze ndowooza nti balina office batwala eya PS balina PS wabamwita Haji Kakande bagende bamusamoninge kuba si be balina okugenda balina okuyita PS waabwe mu office zaabwe bayite PS kuba presidential advisor abeera ku level ya minister bayite PS amulagire nti sebo jangu tunyonyole lwaki sente zaffe tezongerako kati ngabo bennyini be bakulu ba PS bawandike n'ekiwandiiko nti twongeze kirungi ayogeyoge asome nave mu muzannyo ave mu TikTok asome era weyazeyo namukubidde nemuyozayoza nemugamba kati va ku kamera oba osoma tusomera mukasirise kuba obaye n'olagamba nti osoma n'ogwa era ensi emanya nti wakoze ki wagudde so asome mukasirise awe ne basoma nabo privacy si kirungi kuleta kamera ate n'okwata bosoma nabo tayagala bwa minisita yagala kwera nga Lord Mayor nga ina agakomo kuno ayambala agakomokomo ng'atambula nga bamugulira amakubo so kati tayagala bino ebyaffe ebya office yagala bwa Lord Mayor wanyize bunyizi gavumenti egamba tebamanyi tebamanyi etya kozi muli baaki kyokka ate nga babawa ssente kati wabanga yabawa n'ababuuza mwe muli baaki kitegeeza omanye entertainment is about kuleeta ekisesa kati mwe mwantegeere nti bagenza owazisale singa teyababuuza ekyo so General Sale ye taata waffe abamanyi era abamanyi bulungi kati bulijjo abadde abo babaani ssente bulijjo abadde abo babaani ssente oyo taata waffe muveeko oyo taata waffe naye yagala entertainment kati walaba bapromota nga bamutawanya ng'aleeta kyaleese which is good mukama akuwangaza